Nze yabiboyesa. Nze yagambye obutebe bubere bukalu. Was it me who left the chairs empty? Nze yagambye obutebe busigaleka bukalu. Bwetala yengo obutebe bukalu. Ye abadde ategeka byaki. Ngakibanya abantu bajja kujja. Neya Kristo panda yasinga. Ebyanyumye. Namukasa yabadde omugenyi omukulu. Ne bawo omufere. Mbo paid you. Nze tewali ansasudde. Ebintu tebyanyumye. Obutebe bwabadde bukalu. People didn't come. Tewabirabye. Mbo Johnny oyine nnugu. Nze yasolozeza ku mulyango nnugu ki eri awo. Baddeyo bayimbe mu studio. Bave mu bintu bya sympathy. Kandi mwagala nnyo ebyokuwaaniriza. Kuna tujja babuulira amazima. Abantu wamma babadde batono. Male n'okuleeta wano ku bantu. Bambuulire. Oba ama byanyumye. Kandeeta abantu tuwulire. Yes. So yabadde etya. Gwe Junior ali mufere. Bawanda mukasa. Sibanya yegwe. Yegwe bana mukasa. Ngambadde sekumanyi. Yegwe bawe. Ensonyi mbadde sekumanyi omanyi alina bangi. Bulijjo yegwe bawanda mukasa gwe. Ana Junior olugambo olw'ensuula ewabi. Is the one. Nimba mbadde sikumanyi. Bikira Maria nyabo ewegayaza mu ddinisa. Obulijjo ebana mukasa oyo. Bananga olugambo lujja kunsuula ewabi. Sokodde. Nyabo. Bikira nyabo. Gayaza mu ddinisa. Sokodde baba. Bange gwenena mukasa mwaba badde abagenyi abakulu. Wangi. Omusajja ali wano ng'alanga ekivulu kye nga temumulabula nga mumuwaga nawe waliko wano ng'omuwaga okufaako obufi. Eyo boyi yo Bruno kajja kikuba era essaawa eno muliko omugamba nga naye Junior wali wano n'omugamba yoyo awamani era nze ngenda okugula bannange omuliko wanene omukolokoto okufaako obufi n'omusajja gwe. Lero nno amannyo nga bagenda twala magego we bakomawo. Nze yagambye obutebe bukalu. Woba oli mukwano gwe wandimulabudde naye wamugamba era batage awo ne wootegese watono wanditadde eri naye atatya Junior gwe ntya. Nze yagambye abantu baleme kujja. Sigwe wabagayo baleme kujja naye wandimulabudde nga mukwano gwe naye watuulawo n'ogamba oyo omwana agenda okikuba awo watadde watono ezo sente zagambye entono yandiba webakomawo amannyo wano nabagego. Kati nze yamugamba atekeyo ekivulu nga talina bantu. Wandimulabudde nga mugamba munaye uyanguyemu. Zalabula abantu. Mukwano tomanyiira mukazi wattu. Nze ndiwo kulabula abantu nkola mu poliisi. Nze saagala kummanyiira. Buli omu akola ebijja mu myaka gye. Nze siriwo wano kulabula bantu. Sikola mu poliisi. Nze yakubye vidiyo ng'obutebe bukalu.
Most tickets were sold out. Nga promoter ali wali akaba. Promoter yakoze ekivulu akaba. Nga tickets zabadde sold out wana ku bantu we walabya abatono. Nga nabasiga bayingiridde bwerere. Ekivulu kyaboye kyasaze. Bijja kuonoze. Naye maganye bintu bya simpase. Wange ndiwo kulabula abantu. Nze yamugamba bitegeke. Nini. We change owabuli byo byenkola ebyange yabitegeka. Musajja obwotyo. Wanji? Lwaki okuba musajja obwotyo go omwana wano my brother. Sister Brunoke. Tosovya. Kati asobezza. Nze yamugambye atekeyo kifu. Kati yagala nemba abantu nti babadde mugodala Junior you a fake friend. Era guno omwaka yabasha kusaleko gwe fake friend betagaba you a fake friend. Ha, true definition of a fake friend. Wanze mukwana ayogeza amazima. I might be a fake friend. No, you're being so fake. Mukama katuni. Toyana kulya erongo ko ina kulya bijanjalo muli musolo. Dabo lya nkoko. Kwa ekivulu kyasaze nzire wange mbonkabe. Of course Bruno pay ajakaba naye. Sajja tuyakogedde ko ne mukivulu. Nagamba kino kivubuka ki Shalom. I dare you to post Junior. Never posting nga ebintu bambi binyuma. Kyokka byoliko byokuba ate kyayika Junior nugu yekwogeza. Kubanga bayise ba Shalom nkiraje. Nugu. Kati nze okubayita n'obutabayita nze n'obuzibu nabo so yabadde yange. Nda Junior kyayika you were jealous. You're feeling jealous. You thought they would not call them. Abantu bazzo batebazze. Kyenjagala kutebe tewalabye nga bukalu. Ekyo kyogere mu kyama nti wo aba ebbala lyabadde fu. Naye tulina kati ogamba bugambye ebbala fu oyita mu ngero. Naye gwe maamu ekibulandiize nnyo. Ebyange byaboye Bruno kadde yakole music. Mulekerawo okulimbalimba omwana oyo. Naye teyandibadde Sister Junior. Bruno kadde akole music ayimbe. Kati bw'oli omwana nti tegeka kugwe kwe siva. Nze nawe tuli tuti. Nakugamba ove ku bantu kati tegeka kati nga toli mwana. Why didn't you advise him? Mwana muto ali mu kibaya ayina ebyoya. Mind you. He has more hair. Let him do what he wants. Ze pa bantu mawulire byabaddeyo. Wamma abantu ab'ekivulu kyo kyasaze. Obutebe bwa I advise Bruno KDC to cut off Junior as a fake friend. Full stop. Junior is so fake. Bwana abantu go banasigazaani. Ngaka bo bonna bali nabo bali fake. Nze no mugamba ku mazima. Temwagala mazima. Neba naye wobulebe bate mu muziki. Bezinyisiza obuzina ate be basinze noleeta obuzibu ku bazinidde ku stage nga bajiruga. Nga bazina obuzina bw'ekirogo ngambu balumya bwe nawulidde. Kasita byaboye ne bisala. Promoter ali mukaba. Naye oli fake. Yabadde nga oli fake nga gwe. Bantu bayingiridde bwerere abasinga obungi. Bagula dda nawe tables, bagula dda tables. Already ekivulu kyabye. Nga nyine yawe yeyo aba Bruno yabaddawo abantu sente mu kamera. Mubalage nti tebo baziguze ku bete wali gye baguze. Ngeye yate yazi. Totubulira nawe. Yenyini yawanga abantu sente mu kamera. Mbaguze tebo. Gundi aguze tebo nga yenyini yate yerimba. Yesa bintu bya kifere. Let us be honest. Omwana de yayimbe. Kayate Farida abadde kolaji. Ate Farida ogenda kugwa ku stage. Ndetani. Naganye bintu bya simpase.
Ye feke iye njogera mazima bye byabaddeyo. Wangi. Junior toina mukwano kwenensi. Kabulangana emikwano. Kati kiki njogedde kitabaddeyo. Wandibadde obudde omusajja sikudda wano kumwasamira. Nze spokesperson we. Bulijjo sigwamugumira. Tompa mirimo gitali gyange mukwano. Bulijjo gwamugumya musajja wattu. Naawe tewagenze kitegeeza wadde oyagala obutebe bube bukalu. Saagenze kubanga nategedde bigenda kusala. Oba ekigulu gwe wakiroze wategedde otya? Yagenda neeteekako ebyo bifeeriya. Tobimanye ebyo ebivubuka ebitalina mulamu. Gwe Kasuku wamulabireyo. Jakidesi wamulabireyo. Obuzibu kirabike buli ku Shalom. Ate yaganya abantu okujja. Kirabike Shalom ye yaganye okgenda. Kasuku wamulabireyo. Kasuku yabadde busy. Wamalama. Kasuku yabadde busy. Yekinizinga teyazze. Junior oli otya? Yendi. Junior kubanga owumbawumba munange mulekeremu. Byamusaze naye kubanga owumbawumba munange. Byamusaze mpumbe waawe. Anti amawulire bonna baagala bye ffenna naye ate wumbawumba mwoyo mukwano. Naye wagala bye nga byamusaze. Byamusaze naye ate wumbawumba. Yabadde ategeka byaki akajanja kakamugwe. Anti yali amanyi nti nga bwe yakoze show ku TikTok nebikwata amanyi nti neeri bijja kukwata naye byaganyemuko naate tokuba nnyo. Muli mukwano gwo. Kati abantu lwaki temwazze? Era tuli mulabira wano ku TikTok so si ku show. Nze nganze. Kati Palida yabadde azze kukola ki? Ye yabadde omugenyi omukulu gwe tewalabye ng'amuyimbira ng'atudde kumpi naye. Abantu nga babikooye ebya Falida anoonyeyo ebirala. Gwe tewalabye nga yatudde kumpi ne Falida ng'amuyimba ye yabadde omugenyi omukulu. Lwaki tayiyayo ebirala ebya Falida twabikoowa naawe? Ate aleeta ebiri waggwe kennyini mukwano gwe ng'omuvaamu yandireese. Sho abantu babadde batono obutebe bwabadde bukalu. Namukasa ye yabadde mugenyi omukulu ne bbaawe ava wano bbaawe nva muleeta. Kati nze yaganya abantu okujja. Byaboye. Saawa 2 zagenze owera nga alinga ewali olumbe. Ate singa abantu yabatwala mu makaagi yabadde nga awusipate. Twadde omuntu ategeerekeka. Nagwatagali agavubuka agatalina magezi agatadde ku stage era ne kisalira ddala. Lama jangu ombulire ekivvulu. Lama bambi sindika request. Lama nga simulaba. Lama ama sindika request. My brother Lama. Soko temeteme ekivvulu kimu. Ekyasaze. Enkwe zijja baggwamu. Enkwe ku luno zigenda mmoggwamu buluno. Nkwe ku nkwe. Nkwe ku nkwe. Yes, inkwe kunkwe. Goza ndijera sobaze ya daso toto. Junior. Wangi. Omanye ekigenda okukyayisa abantu kwogera mazima.
Nenze nyine ekibuuzo kyange kimu ssebo. Uncle Bruno wabeera ku live kubeerako emitwalo nga 13 bannayayi n'50 tezaaweze babadde 15 abazze 50 zaaweze babadde 15 ng'ebitaano batiktok kyokka ate ku live yabadde n'abantu 7 waliwo ne bannannyini ba Freedom City yabakolamu tobabaze wabula nze Uncle Bruno simuyinaako buzibu n'emitwalo 13 bajalazeewa simanyi yabadde agenda bayimbira kenyimba tayina ayina kale akayimba ke yayimba nkeerabidde Junior wabula baayi saagala mukuba oyo Uncle wange kyamusaze ekivulu kyasaze bayingiridde bwereere olunaddako people promoter yaliwa promote ebintu byabasaze simple truth eza amala majangu ogamba otya temateme yeni lama kiri kitya wa DCCO banna wama ekivulu kya Bruno wakirabye otya ekivulu kya Bruno kyamusaze byaganye amazima gali nti byo byaganye Panda yamusinga live yasinga Panda live naye ate Panda yamusinga otegeka bye bivulu byo ebyaddala kyo Bruno tukkirize baleme gamba nti wafunya abantu abakumala kuba tewalibe mwagobye nti bano bakumala basigadde bagende era mwasigadde mwetaaga abantu ne bagamba nti yafunya abantu abamumala waba yafunya abamumala bamekaba be bagobye nti bano batumala mwe mugende ekyo kibuuzo webale tayina bamumaze Freedom City okugikuba sebo ino gikuba waggulu ne wansi just yakolemu improvement ayongeremu naye kyekivulu kyo kyaga ge mazima atali eniwe kimusala tetuogera nange mugambi amazima nga mukwano gwe nti ekivulu kyamusaze olaba ebyali eni bye bigaana ne mugamba nti bigaana kati ate ebya Bruno mwagala bikaka ekivulu kyaganye naye nga byebyo kusisinkana principal yagenda asisinkane principal amasanyalaze lite kyali gabbi sanyalaze gabbi tekyali free phase omanyi waliyo amasanyalaze ge bakola mu bigakawe gazikira yagenza okwata omuzindalo byakawe bizikira omanyi bano abantu tebabala mumulowooza eri mwina kwegulayo kufuna amaanyi g'abantu tewakyali eri maanyi ga mbuto na mimwa kuba kati wogamba nti n'ogenda eri ate olaba Bruno kamazima yayokyamu okusisinkana principal si kibi singa yamusisinkana before oba yasenga yamusisinkana maaso ko yitizoke naye yalagira ddala nti erija ino n'amasanyalaze bano abantu abangi be yalina ku live ne bagamba sebo kati olinga agamba nti fo kuba ku live zo principal ye yatutumye kale katukuleke weyakoze ekivulu byaleetedde abantu obutajja mu konsati ya Bruno ng'ate wano yalina emitwalo 3 ku live anti nkugambye live gye yalina kwaliko both sides kwaliko NRM kwaliko ne people power nga bamwagala ng'omuntu atali political kati ate olwava ku live n'agenda ewa principal ano n'amasanyalaze ng'olwo ategese show abantu ne bagamba byewebiti webiri kale katumulekere bafuutu soja batambuze ekintu kyabwe abantu ne beekyanga gwe webuze lwaki Reigi we bateekawo olutalo wakati we n'azawi yakuba najjuza lugogo golooze enyale muteyina bantu olooza teyina bantu
abambageti Bulunoke talina nnyimba bamwagala ng'omuntu naye talina nnyimba ze bajja kuwulira. Olaba Gudo ye yategeka Bulunoke ayimbidde emyaka emeka. Gudo yategeka ayina ennyimba 2 yajjuza. Ate Bulunoke kira yajjuza Bulunoke. Yige nate nawe leko yagala gerageranya kivulu kya Gudo ku kya championi ku kivulu kya Gudo ku Bulunoke nawe. Gudo ayina emekanga yajjuza. Gudo teyali politiko yali wakati era yafuna abantu be mubungi. Yafuna abantu be mubungi naye Bulunoke bibaawo nzo musajja oyo nze mumanyi webuze Miki yaddawa Jose Chakala yaddawa Madubala ali wabuli amu meeting ebyo bibaawo wabimanya sajja nakunyunyuntu obusanyalaze nakulekera gabbi ate notayitamuko eno mweni ale mukugulira ku bitebo bakuwa simayiro ne bigenda bityo. Kati omukolo gwabadde gujjudde ba TikTok Franka Ntambi Shalom beba badde abagenya abakulu bannamukasa na ne banna yate namukasa onkubye wala nnyo kati beba badde bagenya abakulu ku mukolo Kuleta namukasa yandireseemu kapere tebigatta naye ng'ate yabadde n'abayimbi abawera kati ate awo nno bawaliye ni skin credit kuba aliye ni skin face ye bayemu yokka najjuza naye olinako Bafalida Nakazibwe Dayana Nabatanzi abayimbi bangi nnyo ne Kenzo yagenze n'amuperformingirako n'atuula bonna ne bagenda neze Kenzo engeri gye yatuddemu nalabye ng'abawagira omwana wa Supikidono gwe bafuuwa sweet Kenzo yazenga agendo laba akaana akagendo yimba Supikide gwe tewamulabye we yatudde yennanga asimayiringa alinga agendo laba akaana akato Bulunoke muyimbi anti Kenzo yagenze mango olw'okuba abantu babadde batono nze yaŋŋambye Kenzo nga Junior nga sikulaba ne mga sinza kujja ndi wano waggulu ku restaurant opposite nenda abantu bawere Kasuku nankubira nanga Junior abantu baweze ne mga totawaana Jekinezi ye yakomye kibuye nawe tanaddayo nawulidde nga n'ebyokwogera bibaweddeko nga gwafuuse topic nze yafuuse topic mu kivulu ati nga tebalina bayimbi nga yo ate akazze nze topic batuuse ne bagamba Junior tuwulira Junior tulaba ne ngamba ate Junior yabaddeko ddi ku schedule yaabwe ey'okuyimba okitegeera anti ngolo bibabuze nga concert ebatuddemu ngani wange ku TV nseka ngalaba embwa zino mululu ekyalemesezza Bulunoke concert mululu butasiima kankubulire dama abantu we bakuwanga sente opulya muganda wange siimanga n'ekitono ky'oba ofunye Bulunoke bamugulire emmotoka Mama Fina namuwa sente naye era olw'okuba omululu yabadde ayagala akole ne concert asolooze ensi tetambula bwetyo Bulunoke learn to appreciate people. The little you get ensi bw'oyagala ebingi byonna obifiirwa we baba abantu bakuyamba ne bakuwesede Bulunoke bamwe miliyoni nga 5 mweyo sikandira naye ate ekyewuunyisa ate ekivulu kye yakoze ezo sente tezavuddeyo era ne mu budget ze yabadde alina ofuna sente tezandiwezi n'okuvaayo tezavuddeyo ate amaliriza yalina n'okusasula kubanga promota byamusaze ate mu promota yategese yabadde ali ku live nga naye awaanalisinsa ekivulu engeri gye kisazeemu kwegamba ne promota byamusobedde naye obwedde awaanalisinsi nga we kyakaze Bulunoke teyabadde na promota ye yabadde promota we naye n'afunayo awo ekisajja ekigwagwagwagwa kyaba ateekawo nga kipromota kati get it from me abantu abasinga obungi abayingidde jjo bayingiridde bwereere nange bankubidde nnyingirire bwereere lwakuba nabadde siina budde bankubidde sino bangamba lwamatojje bakubidde buloga singa watuuse ku Freedom City ku ssaawa wabadde enzoloza waliwo olumbe
Mwana gwe mbu babadde mu parking lot toilet zo zajjudde naye eri waggulu waaganye. Kati Farida abadde aleeta waaki? Nanga anti mbu afune simpase. Jukira Farida yalabirira omwana. Afune simpase abantu bayiike. Tomanyi nti simpase yabaddeawo. Nendowooza aliko spirit of rejection. Mbu ali mawulire yabadde agenda soma gabuutikidde. Mbu yabadde agenda soma gabuutikidde wali gy'oli nti ffe tetwabirabye nti gundi abali mu makomera gye bali ono omuwala yafunye sirimu yamufunye kati mawulire kige yabadde agenda otubuulira mbu agabuutikidde mwasuze mutya. Farida talina nakatebe mu nnyumba gwe yalese ku stage mbu ayita abantu. Ezana kiteekwa kusala nze kyekibbulu nategeera Bruno kijja musala nenko kati Kristo Panda musanyufu. Asekera mu kabina ali ati Kristo Panda yamusanyufu nga musanyufu. Nange yantereddeko ka message ku WhatsApp nangamba munayogera ku ki leero era ye yanzuukusiza nabadde neebasa. Nalabye WhatsApp kolo nengenda okulaba ng'ekivulumira nga myerere nga beekaza olwo nno nga bagamba Junior ningamba te Junior akoze eki yagenze ku mukolo ntunula mu bantu sikulaba ningamba ate Junior yatudde waye mugenyi omukulu mu butuufu ebigambo byababuze nga tebasobola kwogera na ku muntu ali awo boogera ku Junior ataliiwo. Bannange mwaswadde. Mwaswadde. Bruno tumuwa amagezi gali gamu addeyo mu studio akole ennyimba ave mu bintu bya simba. Ne Bruno tusobola okulima eyo figa erima ave mu music. Kwa Bruno ayimbye ngezezzaako bambi taata. Bruno asobola okwata ezo sente ze yafunye ng'entandikwa n'agenda n'agira emmwanyi n'asimba emmwanyi nga Gladiator ye yabimanya naddayo mu kusomba obucupa n'emmwanyi. Bruno munnange sente zikolemu ekirala. Ne wona agamba mbu osigale mu music mukisa Junior. Ne wogenda mu studio n'oyimba ennyimba mmeka guli mukisa. Yono promoter. Yo. Aba yakikulu. Musajja gwe otegeka. Tamanga ategeka. Ebintu nga byakusaze. Tamale. Nga byakusaze baba. Byasazaani ku benna omuyimbi n'omutegesaani gwe byasaze. Gwe promoter. Very good. Kati timuddamu kwogerera Bruno kubanga Bruno it was a deal done. Ye twamusasula naggwayo era yakoze. Mbuuza lwaki. Bruno ye mulungi nnyo kubanga yakoze sente. Twamusasula to zero balance. Ate nebeera deal done. Nze Doni nafunidemu wa nga Doni zi promoter. Bulijjo okwata akakade nowa owa TikTok okwogerera. Naye saawa zino kati banjogererako fuli. Omulabi amatama. Nze trendinga. Weno musajja mukulu anywa n'obuugi obwokya. Anywa n'obuugi obwokya oyo gwolaba. Ulira byayogera. Ekivulu kyamwegeze Promoter tujja kuzedda. Promoter n'omuyimbi bafaanagana. Promoter omulabi yenna ali mu nsi ye mbu ye yafunyemu kumwogerako. Promoter n'omuyimbi alina ebizibu gwe tomulaba n'entunuusi zikuba ssaawa yonna akutuka. Bane promoter alinganga gwe bakasa okwogera. Naye ng'emmotoka ng'ogirabye eringanga buno obumotoka bu probox obusomba emigaati.
Promota boyo katunga. Barista Timo. Promota ye tumutegedde bulungi. Promota yegumya nenga amazima gali nti ekivulu kyo kyaganye tukkirize ebiba biganye tubikkirize. Promota ngawe tuwuliriza no promota Barista Timo Syndicate request 1. Promota yuyo yasoke tumuwulirize. Njagala nsooke nkubulire Tamale Mirundi obanyimirire. Mbadde njagala nyimirire ndagooyo omusajja emotoka yange. Toyina na capacity ya kugigula gayi tomanyira ate sirina motoka emu. Buuza bantegeera bamutadoni. Tobategeera wuliriza. Sagalo nyasamire kwefumanga bofuma nze ndi mubi nnyo. Ate mulala jangu geti yange tokolofayinga kugulawo gwe. Tokolofayinga na kugula geti yange. Gwe tokolofayinga wuyo oli munju olinga yalone kusibidde munju. Ffe tulina sente za kuzanyisa nnyo. Bwogenda kubonabona ng'owugira ku nze. Ffe twamalayo batumanyi batutegeera. Kati gwe ssebo zayimirira n'empeereza kyaki obukadde 3 nga tikuliko promotion ne concert ongamba obukadde butaweera na 10 bwe nawakuloke sente zeemwongedde kati gwenyimirirwa mu kyalo yoko gula wheelbarrow omale omunyasamire wamatamale oyo omwana mugambe ayasamire bayasamira. Toko tunyonyole doni tuulire. Kati njagala nkubulire Tamale nze nkutematemera shenu bwe yabadde. Ekisooka mwe mwagala kwambala suiti nga tizirina sente mu nsawo. Beba nabajuza show naye nga terina sente. Bruno K yakoze sente. Naye ffe tukyayagala tusirike mukole amawulire. Mutogereko lwa nsonga. Bruno K nga bw'omumanyi muntu wa online. Yatunze tables eziva mu diaspora. Ne tickets empitirivu z'abantu ababadde tebagenda kusobola kutuula mu kivulu. Oba okitegeera ekintu ekyo. Ekyokubiri saagala mu blaminge Bruno K. Bruno K it was a deal done. Kubanga namusasula to zero balance kati ye loosa gikolera wa. Wamuwa sente mmeka? Bruno K mwongedde n'obukadde 2 ku maca for free. Nze namugula obukadde 5 mwongedde 2. Owakana ki? Kati owakana ki? Doni, nange mpaye milioni 10. Nange mpaye milioni 10 tukirize. Baba, gulirira Tamale, kati amanyi chikeni. Luno olwasamba tulumanyi. Tasobola kumanya ono. Tolina sente wa junior milioni 10. Tolina sente. Tukirize. Omanyi njagala Tamale Mirundi. Njagala ategeke Messi yadde mu kibaala. Tugende tugisasulire. Emese tasobola na kugisasulira oyo gola. Doni mpaye milioni 5 tukiriza abali ku seto zina. Ensekirize. Gwe Tamale. Tosaba bukadde 5. Gwe jangwe wange nze ndi Kampala ikintu kiri namu kupangisa kyenyasamira tikimanyi na Land Road kwe kitindikira sente bulijjo. Gwe bwaba manyi ndi Land Road kwe kitindikira sente tomumanyi. Osasulanje nze bulijjo nze gwosasula. Tomanyi nze Land Road wo kiri awo kyasama. Tolina sente oli musombi wa bucupa mu Kisenyi. Oli mu season okungula. Sawa zino season ewetekodde mu manager gwabadde oyanjulira sente ngenda kumugamba oveemu. Tolina sente. Ngenda gamba Land Road oyo muwala gwabadde oyanjulira sente zange. Nyinza n'okugoba mu nju zange weetereze. Ojafa pressure muzeyi. Era sirikiraawo ku macha sirikira sema nisoveemu. Wanyaga emyezi 2 ninkuleka katodaawo yasama.
Okumanya oli kifere. Nikuleka mulozi nonya. Yasuubiza sente tewamuwadde. Oyo muyaye nawe Junior tekikufera. Yasuubiza n'okabaka sente tewazimuwadde oyo muyaye. Amale. Oli mufere oli muyaye. Bakoyo. Wanjye Doni. Va ku musiro oyo. Bw'onooba afunye chicken nga mukwano gwo. Jango nkyaliro bonsange papazi okubira research akundage naye yembweyo. Kakati muwe sente oba ozirina. Tolina sente. Oyagala commission mbwa gwe. Zetompanze sirya busente bw'abaseeyi. Sirya busente bw'akakadde saagala sente z'abakadde. Esente z'abakadde. Kati awo ku maaso oba ku kabino tukunamidde. Waliwo oluntu olutamanya nti tulusaana na kwogera mu bantu. Waliwo okukunamira abantu bwe nolowooza nti balaba fensi. Wamatamale oyo nja musobola oyo bangi nja musobola gwe nja kusobola baaba. Ate nsaba munjogereko kumala wiiki namba. Olumala mwogere nti ekivulu kyamusaze n'adda na mu kyalo. Awo nja kubanga awa akabinjo nange banjogereko. Oli ku budget y'abakadde sente gavumenti ze yabawadde weeyagala taata. Nkubuulire tiwali muntu asinga kulya sente z'ewammwe nga nze. Buli kasolo k'osasula manya nti dona zirinako pasenti. N'obwogula omunyu ndinako pasenti ojja kwetereeza. Junior no tagenda kuwa sente mukadde. Tagenda kuwa. Mugagga sente zo sizirabye za kwetooloola nnyo mbadde manyi nti ogenda kugamba. Tamale. Siza kwetooloola gwe tamale twoba omanya. Nze saagala ebintu byenyimirira n'essimu gy'oliko eyo yeeriko sente. Ate kati nkole nti nsobola n'okugamba genda kubira omuntu withdrawing. Amwe money beans. Ono muganda wa Lwasa. Ebyo bya Lwasa mwamuwunzaawo ne mumuwaanawaana ne mumutega ebikazi nga mwagala kumubolooza nze ojja kunsoberamu ebyo style. Doni bw'ali embizi nakkutanga ayogera nnyo. Doni sente taleeta ayogera bingi. Kyali kisiika mbizzi ku Kyusi. Just yalonda akasawo ka customer wewe obusente bwalinamu. Owalebe ebisajja ebisiika embizi biyaye. Okigamba pa kilo buli kilo kigenda kikibbako ebifi bibiri okujja nga kirina kilo eyaayo. Mwekijja sente ekyo tayina oba ayina Doni promoter. Naye munange abantu bafaanagana Doni afaananira ddala embizi okimanyi. Si byakujerega kyekituufu. Doni embizi yo wagimalayo. Kati ye yategese awa blaza Bulunoke n'ekivulu nga kyasaze balista. Tugenda kutuukawo ku Bulunoke kati Doni ekifo ky'okuteekamu sente otegeka omuyimbi lwaki tewakoze TikTok live ne tukufollowinga. Kuba abadde oyagala kulaba. You know? Doni yabadde ayagala mumanya. Yabadde ayagala mumanya. Kati waba yabadde ayagala mumanya wandize wano n'okola live ne tukuwayo buuyi akasente okusinga okweswaza kwa kati mweswaziza bweswaza. Kati tudde ku kivulu. Kyaganya abantu okujja obutebe ne bubanga bukalu. Ndoza Junior ojjukira ne twali wano naawe. Yes. I will repeat the same words that I used last time. Ekivulu, one, it was uncalled for. Kyaite kyetaagisa kuteekayo kivulu. Ekirala bakiteekayo ku nnaku z'omwezi enkyamu. Ekivulu kyali kirina kubeerawo immediately nga baakaawukana.
Onfuna bulungi. Naye ebbanga eryagenze liita. Vibe abantu bagivaamu. Manya panda kibozibozi champanya chimpanya tukoze naffe wano nyampanya yaffe. Byali abantu babivuddeko. And the junior people have to be realistic. Numbers is a TikTok or season numbers is a real life. Olaba tulika abantu 12 wano. Ososaako omuntu omunga ayina essimu nnya nga kuna alaba ne kuna alaba. Those are 4 people. Gwolowooza olina abantu 12 ninga bali abantu 5. Naba commenting a fake accounts nyengi omuntu abomu nenga commenting emirundi. Thank you. Junior. Osobola okulaba nga omusajja alina abantu 3 ninga kuliko omuntu omu alina essimu 6. Osegera nga alina one-star data apinga screen. Wali omuntu akola live atalina ssimu yakubiri kwalabira. Kitegeeza goma nyini otandika n'abantu ameka. Igwe nawe onfuna bulungi kati gwe weebuze Junior senga abantu namba za social media zali realistic lwaki omuyimbi agobererwa abantu 7,000 yandibadde alanga akalango ku radio genda ku TikTok y'okubiriza abakugoberera bajje kuba wetangako abantu 1,000 osegera nenawo okimanyi abo just tebali realistic. Junior, ochimanyi to inaba mukuba kugoberera nga bafadda. Nga bafa? Yeah, people die every day. Gwoloza abagenzi bagenda account basidiritinga TikTok emanya nti wafana ekujjayo. Gwobeerawo gwotunule bato olaba ba follower nenga amazima abantu abakufollowing abamu bafadda. Ochitegera gwowoza nina numbers. Olina numbers chimazi. What are you saying, my friend? Numbers sagala zikukinakera ze kubantu. Some things are fake as you see. Junior kuno ku TikTok bakufa bali rio. Kuliko omuntu akola live ngolabako abantu 5. Nenga bokkirira we bati mu bantu abali mu mulaba nga bonna bayindi ba Pakistani ba Warabu. Nga tekuli n'ogwa ategeera kyayogera. Nange wana abannakenya bangi abatulaba. Nga tekuli n'omu ategeera ky'oyogera. Those are what we call dummy accounts. Nga za dummy. Gwolowooza omusajja olina numbers. Ekisooka Bruno K bw'omugambako anyiiga bunyiizi. Naye ate sometimes you have to listen to people's opinions. Because fenane tuli basiru. Ate fenane tuli excited. Yes. Osegera abantu amu numbers ne figures twaziraba alabadda. Tesikyatumalamo. We've seen. Of course, we've seen numbers. Kati oyagala ne Franka Ntambi ategekeyo Franka Ntambi concert olwokubamu alina abamulaba. People seeing you and people coming to your show, people must come when they are expecting something from you. Babadde basuubira ki? Tewali music. Kati babadde bajjala baki? Mbadde mugamba Bruno K talina music. Osegera muganda wange. Kati bajje balabe ki? Farida. Kikuchengezako kugamba bro. Sometimes we need to think outside the box. Yes. Live katono kwasaganya chito kyo mudakiika 3 bwekigana kiveeko. Oshegede Junior. So, ekirala Bruno K Crystal Panda kanzireyo neewole ebigambo bye. Yagamba Bruno K ebigambo bino wammanga. Inti maibulaza. Crystal Panda yagamba Bruno K ebigambo bino wammanga. Inti oli mulungi mu bintu bya charity. Kitegeeza ki? Amaanyi go Panda yali amaze okulaba wegakola ki? Wegali. Kati ye Panda olw'okuba nti yali aludde mu bivvulu. Ategese empere concert ne wajja abantu 6. Ategese manya ebivvulu ebyenjawulo. Yali amaze obbira ebivvulu ng'abimanyi. This is why Kyampanya bwe yajja. Ye yakola bukozi yakuusa bukyusa lutambi. N'akapitalizing ku maanyi ga Kyampanya agazze mu kyasinga otegeera. Abitex essaawa eno ne womukwatira akawumbi ka ssente. Tosobola musanga akoze factory ekola sapatu. Era agenda mu bivulukozi byakola ki? Yamanyi. Kati ne Panda bwe yafuna amaanyi ku internet yaga converting n'agatwala mu kyamanyi. Onfuna bulungi.
Nera ne conversion ya champagne wajiraba. Yalimu abantu kame emitwalo 2. Be bantu abalaba live ye. Live ye yalaba abantu bangi okusinga awo. Ne mu champagne abantu tebali bangi nnyo. Tebali bangi nnyo as such. Kitegeeza ati ye conversion ya internet ne real life ge mazima. Junior solo bela onolowoza abantu bakumanyi linnya loli linnya taxi nga toyina sente. Lojo tegera nti conductor bujota ina simu. Bruno nze kati nze Timo mbeera wano. Abantu ne basubia ne banga Junior kola concert manyi teri ajja kujja. Timo nze bwentera ne nkola concert. Friends of Junior teri agenda kujja. Olaba Timo mpita abantu bajje basabire muzeeyi wange ne batajja. Aha. Kati Junior uliriza. Obadde okimanyi tosobola kubeera ku page yo ng'ofuna views nga ziri ng'abantu abakulaba beebamu. Nga beebamu. Gwolowooza you have numbers but you are being watched by the same people always. Buli wogendako. Yes. Internet yetulimba. Internet yelimba. Let me tell you. Eno bagiyita virtual reality. Abantu boolaba wano abatulaba. Abamu tebatumanyi, abalala batukoowa, abatulabako abali stressed, togeza ne weepanka. Mbogenda kukola show. Mbanga obesingidde ku bantu ba internet. Wano Chameleone ayimbidde emyaka 3. Chameleone. Lwaki akola drive, lwaki yeeranga. Kubanga Chameleone amanyi abantu muli bazibu. Wano Palaso ekivulu kyamusala. Palaso alina abantu emitwalo 5. TikTok ye Palaso. Yoka. Palaso y'omu ku bayimbi abasinga ba followers ku TikTok wano. Ekivulu tekyamusala. Fiki Famaika ekivulu kyamusala. Biga. Fiki Famaika alina abantu emitwalo 4. My brother ebintu bya internet birimba. Wano fango ina abantu emitwalo 10 egikugoberera ne wajja abantu 10 ne bakuziika. Ozanya. Bwe tubigamba abulaza Bulunoke yenga anyiga. Bulunoka de yayimbe ave mu sympathy. Nganyiga. Ebe bi excitement. Ninawe ngendo kutwala ewalala ku Bulunoke. Bulunoke olwalero ogenda kunyigira naye leero nkugamba mazima agasemba. Oli mukwano gwange mullo. Era kino kijja kumalawo nkolagana. Bw'onoonyiga ojja nnyigamu katono tulinyumya olulala. Ekisooka mbadde kugamba Bulunoke wabanga champanya wagivaako n'otandika ekibooziboozi. It is understandable. Wayagala vibe gikuumira online. Naye ate okujja ku champanya concert nawe n'otandika kibooziboozi concert walinga atambulya mu bigere by'oli ddala. Gwe wandikoze ekintu ekiri different. Wanditegese ekibooziboozi charity run. Abantu ne bajja ne badduka emisinde. Nga gya charity nga kigenda kubaako contribution gye gikola mu society. People would understand. Yes. Bebe Kuruzi event erimu ku trending everywhere. Owulya bulungi mu charity amwagenda n'ofunira funds endala ate. Yazimbidde n'omwana ennyumba Bebe Kuru. Yes. Big up Bebe Kuru Rasta. Bebe Kuru wamaanyi kyeyakoze kirungi bambi. Yamaanyi ddala. Nze ku Rasta kwe siva. Nze siva ku Bebe Kuru. Bebe Kuru alina omutima omulungi Junior ebya ddala. Yes, ekyo kituufu. Bw'oba omumanyi mu real life. Bebe Kuru alina omutima omulungi. Bw'ayogera ekintu akikola. Kye kirungi kya Bebe. Ate ng'oyagala kakasa Bebe Kuru Junior tunuulira abantu abamwetoolodde. Bonna teri ali bubi. Yagabirako omwana we just abeera kugalye namwe emmotoka. We were here. Kino omutima omulungi ekira stage. Ate Bebe oyo omulaba Bebe Kuru. Ayina connections ziri ezimalayo. Eza ddala. Bebe Kuru bw'ojja n'omugamba nti njagala kwogera na gundi oba minisita oba ki essimu agikuba wooli. Takugamba Bebe Kuru yetaga nti komawo enkya n'atandika okulimba kakati wandiika ebbaluwa. Bebe ng'oyagala ebintu mu State House essimu agikuba wooli. Weebale nnyo. Ye talina makonda Rasta. Sajja w'amaanyi. Nnyo.
Kati Bruno kotegedde. Yabadde alina kukola ekibozibozi charity run tugende tukidduke. Oba ekibozibozi day out. Naye okukola concert wali omaze okweteeka ku minzaani. Ekyo ze ne batimo sandi kikoze because nandi tunuddeyo bwe kinsala kindekawa because now buli omu agenda tandika okukikola ki okuyisa mu kibozibozi amaaso abantu bajja kujjanga ku live naye nga tokkiriza nti n'abafaani bo lwansonga ojja kubanga weebuuza naye bantu mwe ne mujja bangi weemuti ne mbayita mujje mupagire ne mugaana tojja na kukkiriza nti bafaani bo baddala ne munnange bo bakwagala wano ku ssimu. Bakwagala wano. Kubeera awo ku ssimu we bakwagala. Wetumiikiriza n'ova wano ku ssimu we bakwagala. Kyova ku ssimu. Nze Timo mmaze kuno emyaka 5 ku internet. Walabyeko Junior nga neetumiikiriza mbunyaze kola concert. Nze Timo abagagga mbayina. Nsobola okutunda tebo mu bagagga naye Junior nti ebintu okunsala. Mba netadde ku minzaani. Thank you. Nze Timo saagala kweteeka ku minzaani. Bantu bategerete Junior sina maanyi. Ne Junior, omanyi nti nze Timo saagala na bintu byakwesimbawo. Oyinza okulowooza amaanyi ogayina abantu ne batakulonda n'ogwawo ekigwo. Kati beererawo nga gw'okimanyi oli w'amaanyi. Teweeteeka ku minzaani. Okategedde bro? Okategedde ekyokubiri abantu kye bagamba nti Bruno Kete yasiima aligulidde yalo bamuwa ssente mama Fina yamuwa miliyoni 10 n'asolooza miliyoni 2 miliyoni 3 Bruno Ke musikado ya Crystal Panda yokka yafune miliyoni 5 kati Uganda bakirabanga teyasiima wato kutegeka shata atasoloze. Bakiranga aligulide. Okategedde. Goyagala people to support you in a space of 2 months. Baje always nga bawagwe. Baku supporting almost with 200 million. Who does that? Greediness. Greediness. Okoze champanya live. No Wednesday kunawero ojuguzemwe motoka. Everybody was happy for you. Why would you put on a concert ate? Chitegeza ochayagalera tunyunyuta. Kuba toyina maanyi golaga. Amaanyi wagatulazedda ku online kwegali. Chimala. Sit down. Yeah. Chimala. Stop there. Kati wazinye no fuka mu nyumba. Wayo nonyewa ewaka wosula. Naye wamma bambaga nti abantu babadde bangi. Nze nalabye babadde batono. Mu show ya Bruno Ke everyone was a VIP. Buyomu yatudde ku table ye. Buyomu yatudde ku table ye. Abangeze ne ba girlfriend babadde nga bali ku date. Omweri omwero. Ekirungi tali siku nemu ya muzese mu Uganda. Buli omu tulakutte boye. Eyo show ya byafaayo okola otya show buli omu n'aba VIP. Bona abadde ba VIP abazze. Yakoze era bamugamba tokola Tote buli omu yatudde bulungi. Okuba Junior erisho ya byafaayo obedde abantu atudde mu katebe n'agula ekindazi ne soda ekindazi n'akiwummuza mu katebe. N'ebindazi byatudde mu butebe. Obedde bagula ebindazi ne babiteeka mu butebe. Uza namukasa.
Namukasa yazze okutuula ng'ebindazi byakidde walume biri wali mu ntebe buli omu yazze n'enterekeraye nati abantu abadde bagendako mu buleeke abagenyi abakulu yabadde Shalumu n'entambi ne Namukasa be babadde abagenyi abakulu so yabuzeemu amaanyi so yabuzeemu ne Eddie Kenzo lwaki onyooma emikolo gy'abantu Kenzo yabadde wali nga tali si byaliku ng'ali ati alinya amaga ng'era atalina mulungi Kenzo yankubidde kubanga nze nakomye ku restaurant eri opposite nazze nga sirabawo bantu ngenda otuuka mu olwo ng'abantu tono naye sijja swalira wano kanzireyo nenkubira Kasuku nembwa Akasuku togeza Jekinizi yakomye kibuye ku lawundi naddayo Kasuku fake friend Kasuku era ne fake friend tebazze kati gwawenzo tula waawo ne kuku watukoze otya bino si byakubeera fake friend bino wamma bintu bya realistic abantu bayingiridde na bwereere batuuse ne baga abantu bayingire naye nga nabo tebaagala n'abazadde baaganya oleeta abaana baabwe mbwe nkya kusoma wali abaana basoma Saturday kati Farida abadde aleeta waaki Farida wamulabye abadde aleeta waaki for what value addition does Farida Nakazibwe bring on a concert Aranga padi na omo Farida nyini yategeka ekivulu ne kimusala ye mwennyini Farida ekivulu kyamusala ngensi eraba kati ate gw'oleeta Farida is not serious mbuye mental we so omuzungu agamba no sooner did the concert start, it ended. Wasoma kon no sooner. Wasoma no sooner the concert start, it ended. It ended. Kyonna kyavuddeyo kyekyo. Tokiddangamu tokiddira. Bruno ke ekivulu kala kimwettire. Nenga oli ni oro yakoze sente. Mbu yabadde mabega ga stage nga akuba omulanga nga basirisa musirise. Nga nena abayimbi bulijjo bakyaza abamutebazi. Mbambi. Babadde busy junior. N'olunaku lwennyini lubi Friday. Kyandibadde kya Saturday. Abantu bawumule ku Sunday banywe bia. Leero eri ekivulu kya Paraso. Ha. Uncle Pitu musabira mikisa myerere. Nenga nawe Uncle Pierre jakiraba. Zino sawa teziri 10. Twandibadde twatandise $1 bu video bw'abayingira. Kirabika kyakiro. Ekiri ewa Uncle P. Tulina mawulire gavaayo ate tutemateme ensonga ezenkya. Tujja kiraba ekya Uncle P. Kubanga sina kavidiyo kenaalabye akalaga abayingira. Ewa Uncle P. Sina kavidiyo kenaalabye kalaga bayingira. Wabula olaga abafuluma bwowe buli. Omanyi Abitex we bakola nno. Kankubulire etteeka y'aba Abitex. Abitex bw'ategeka ekivulu. Agenda n'afuna baasi 3 ez'abantu ku bwereere. N'abapanga mu kkubo batyawo erugogo. Buli omu ng'alina ekitwalo kye mu ngalo. Nga bali abo basasamadde, balina abayina be balinda baliwe ati. Ne bayisaamu kamera esooka. Gwali ewaka n'ojja misini. Obadde okimanyi tewa Abitex osobola okulaba omuntu y'omu ku layini okuva ku makya paka kiro. Nga yafulumidde mu kavidiyo k'emisana n'akeekawungezi ne weebuuza ono tayingira. Layini tetuuka kiki babaleesenga baddami. Bw'ova eri weebuuze kiki ekiri awo. Okitegeera kiki ekiri awo. Kati bano teekeza z'okuteeka tebazimanyiko ze yategese Doni muli wa Mbizi.
kati Bruno K yandifunyeyo abaana awo ne babeera ebweru nga bangi. Abasookawo wabweru awo kusasamaza. Teri kivulu kyoteekana tateeka mu bantu 1000 babwereere. Buuza abategesi. Kati Doni talina experience. N'omuyimbi ateeka show yesooka. Kati wabadde osuubira ki? Zero results. Ne oliri olo Bruno K tukwagala nnyo our brother. Yeah. Adde mu studio ayimbe media sipase. Nekirala Junior. Bruno K sente ze yasolooza wano mu kanaaka vuvungano. Yandikozeeyo ekintu ekiri substantial abantu kye balabirako. You know, than buying a car. You know? Crystal Pando manita ina panda saluni. Unisex saluni. Yes. Osegera, sometimes kati kwa emotoka wajino already. Because emotoka jewalina yali ekumala okujja from point A to point B. Chimala. Kati zino sente zosolozezaamu wandikozeemu ekintu ekiri tangible. Abantu kye basobola okujja ate ne bakusupportinga ku ekyo. Manye ebintu bino kye nabirabako ebya internet. Bikola nnyo ng'olinayo ekintu ky'oguza abantu. Oba bizinensi ng'eyo. Olowooza Jenkins lwaki bagagga? Ba Jenkins basendi. Gw'omulaba buli kaseera omulaba mu mawulire. Cause ajja ku internet gw'omulaba naye